ngeki kana abakulembeze baffe ku mitendera nga tugenda kikola ku tutandise ne sub-region eze ku mitendera abatukwatira flag irwa n'abo abatali ba registrar baffe ne ba councillors bonna sub-region ya Kampala regions endala zonna mu ggwanga ezimu wano basangayo eyo mu bitundu bya olwa kiyinza okukola amakulu fe abakujja tusinkana abakulembeze baffe endera egy'enjawulo tambulanga bwe twakatambulanga naye kiba kitegeeza tugenda kusigala nga tusinkana nga tusigala tutyanga tuzzaamu abantu baffe totambula wondookere ddala emu amaanyi tujja sigala nga tutuuse ku buwanguzi bwe tubuwanga abakulembeze mu bino tubawulira ab'ennono abamu ku bikyamu ebigenda mu maaso kino kikyo kikyamu kabwenkanya abantu oba oteebereza nti azizza omusango tereka eyo mwezi gumu ebiri mutwale mu kooti waakiri wazaabo tukubi bannayitanga lino okutereera isa ffenna si justife abalina twetaaga eggwanga obulungi tewetaaga kuloza ku bukule ensangi zino bannamawulire mu gwabwe mwalaba faaza kwe bafaaza addiini nabo sensonga zino tugamba nti bannaddiini mugende okukuutira naye fere ku bikyamu ebigenda mu maaso aho kati faaza gwe bawamba nedda balimu gwabwe so kitegeeza ligenda tukosa ffenna okusobola okulaba nti yes of course Archbishop Janani Luwum kati bayinza okutyamu ku Idi Amin Dada bye yakola okuwamba abantu no gavumenti byekola abantu bangi ba John Bosco Kibalama bawambibwa era ga minisita Nabbanja ne kaakano Bakanata Muhammad abalala bangi so kama bayinza okugawa waayo we nayogere kufuukanga Janani Luwum so tweba akulembogera ku bikyamu ebigenda mu maaso balala ffenna ng'eggwanga ffenna kikulu ne likulemberwa amaka ga poliisi n'amagye bakyalemedde bagenda ne beebuzaabuza nti banyi tewali amunoonya naye wu tebavaayo eru ne munda mu banga ttono ngira ne bakuba mukyala we tuze tuga nti temuteebereza nti pulezidenti waffe alina omusango lwaki temumuyita mu butongo ajja awoze omusango ogwo kuwakanya Mwai Museveni kuba kati gwe lwaki temumuyita kyalemeddeyo eyo keka amagye bakolebwako obulwawe ne bibbibwa kati tubalaba n'okubalaba matema ne bamuggyako booda ne muveeyo barakisi ennamba ejju ne mukwate abo abamenya amatye muli tiryaliyo amateeka bugenda mu maaso mwe mulize teeka bo bakwatako tukyalindiridde olayo eyo agamba kasi musiini ntiyo kubanga bwe wawe ebiringa operatinga kubanga waliwo ekikyamu ekikoleddwayo okukoperatinga ne poliisi temubikolanga temutubuulira kolewawo nekikyamu twetaaga gezaako okugenda ejuzi balooya bakube bannaffe nga babagulako emisango lwabya era bangi enjawulo nga twagala kooti waliwo emisango egimu kati bananzi tiimu eyo nga kooti ensukkulu yavaayo neewe ekiwagiri ekiragiro January 2025 tebalina kuwozesebwa mu kooti either mubate oba emisango bulijjo nakati tekimiddwa emyaka 6 kati twagala kooti ngeredde oba tubuulira naffe tuli mu kutya kubanga lwaki tekiteekebwa mu kiragiro ekyo kinyoomebwa waneko kubanga kikkirizibwa mu ate n'ekirala kooti mu ggwanga lyaffe zirina emisango 7,000 cases ziri awo kolebwangako kyali mu process ne batwalayo terina bujulizi abantu ne babeera egiggwa tusaba ko emisango mugigobemu ekiri kubanga tebaleeta bujulizi buwa amakomera gajjula dda kagongo ajulira sawo oluvaawo nti ogenzawo ekifo tekikyaliwo wano amakomera gajjula dda kiri mu system egitaggwa toleetanga bujulizi lwaki ti court case backlog jude n'ebirala obuzibu twagala obuzibu obwo bugonjo ye binda twagala obukulembeze yesakalolo twakatambula ate nga bwe tugamba kalusika lunaku lumu kati candidate bw'aba tasolwagenda okukampeininga emiggo bwe batulemesa n'ebyo kikontana n'akalulu
naye gavumenti eno eyagala ebiveeko tupondooke tugambe nti agenda bivaako kala tunafuwe tuggwemu amaanyi era nga basakisidinga mulaba abantu abavaayo kulabaga babukuba betunakube kubanga kyebakola ekawempe balumba ne zipolice station ne bakwata ne bagamba waayi omukulembeze wange Kyagulanyi ayinza okunkuba baagala genda kupondooka kati n'akalulu kainda tugenda keetaba mumanyi nti obwenkanya effujjo lingi baddala ekitategeerekeka RDC be basalawo nti kati mulangirira RDC obwo buyinzi bwo de be bali akakiiko ebyokulonda ye tetugenda kupo akakiiko ebyokulonda ne ng'obudde bukyali kola wiiki emu weeks bbiri kola nga tulina wiiki emu weeks bbiri tweteekete ku lw'akalulu kano ne bannyabo nzikirize I do wrap up to invite our in charge of Eastern Uganda John Baptist Nambeshe